twebaze nnyo mutonzi waffe olwebaza wallahi yeeyimirira byonna bitegeeza obulamu bwaffe era abikwasaganyiza yatutikkula obuvunaanyizibwa bw'okwerabirira n'abwesigaliza alhamdulillahi rabbil alamin ebitonde bye byonna yeesigalizo birera olulero lutabitaffe nabazadde akaseera katuuka omwana nga kati okuze va wano olulera Allah lwatulera terukuta aji musoke ku myaka gye gyo mu maaso ga Allah tokulanga si lwakyakulera kitange ku myaka 82 kwe yafiira mu 2019 era yali Allah akyakola ki olulero olutasobola kwetengerera ate wallahi bwosirikirira twetengerera muki kati fe Allah natuwa obuvunaanyizibwa te bwe twayawukanako fe ne tuyingirira bibye tujja kutoba n'ensi oyo tobaira ogitwalewa wetwabadde jjo ku lwokuna nyina darusu yange waliko mu kibuga ku dhuhuri nabuze omwazinyi mukwano gwange nti abaye mu mwaka guno gwa saidi eno endala tugenda kumala ku mwaka tewasigadde emyezi 2 namubuuza nti omwaka guno gwatandika oteeseteesewo mmeka zogenda okulya era ezisigaddewo ez'emyezi 2 Novemba Haji Abdul Karim wewaterekako ez'omwaka guno zaali mmeka Haji Badi bw'otunula wotoola wasigaddewo ez'emyezi 2 Novemba ne December January yatuuka waliwo mmeka nogeza okwata ekkalamu okuva ku January nga lumuze walya ne 2 ne January yenna nojja ku February paka ku myezi 10 gye tuwunzika ze wakaya tozikolangako era tozitegekangako oyo ye yaziteekateeka ate weeziri wallahi neza wiiki ejja weeziri myezi omwezi ogujja weeziri myezi omwaka ogujja weeziri obwo obuvunaanyizibwa nabututikkula si bwaffe ffe naatuwa obuvunaanyizibwa buli obu kukola byayagala kwekeka kumukkiririzaamu wakati mu kwettanira buli kyayagala n'okwerwanako ku byatayagala bwe buvunaanyizibwa bwaffe fe ate obwo twabusuulawo ne twambalagana ne bino nja kutoba n'abaana bange bakikazi kyekyaba muzaalamu oba kyekyabeezaalamu nina embaga kwenvaawo ekazo yali mukama wange yasookera ddala mu indasitule yawe bwayise bamuyitanga Abdalla Lule bangambye afuba 28 abaana mune kati kawalaka kakulu kafumbiddwa leero era embaga essanyu libadde wali ngoga nti taata teyafa bakatutte kati abaana bajja batwala mu mbeera yonna ategekera ebitonde wallahi yabitegekera president w'eggwanga lino Allah yamuteekateeka nga yalina okuba president paka emyaka gino nyina obukakafa Lansasiri mwe basomesa onontaasi wano waali ne bamuwa pepa ya P7 eya math agigwa muŋŋambe nti agiyita sekakawu omukulu w'eggwanga tumuwe pepa ya math P7 afune 10 ku 10 kuba ye president tumuwe ya P6 wakati mu kugigwa wallahi asigala ye asigala ye president simanya Allah yasinga okumanya sagala nnyo kuyingirira byabufuzi engeri gyali president CF ye nambe mu eggwanga oloza yakwemera kuva mu bebi nabakulembera mu bebi nabaleeta mu top na middle P1 nga jja bakulembera kati nalyoka asibira no mukulembera eggwanga wallahi bo munonya ayinza okuba nga teyakulembera ko yadde eddakiika yadde okwata ekyokubiri ate nga emikisa bwegiri egisobokera ddala bulungi nga yakulemberako ng'ava sayidi eri endala kulebyo ebintu oyinza biwa bwongo n'okulembera kiraasi tumuleke Allah ategekere ebitonde bye tuwangale nga tumwebaza olwebaza olukkiriza nti Allah tuwangaze emyaka gye tuyina n'atulisa emyaka gye tuyina bw'aba yateeseteese tuwangazayo emyaka mirala era yateeseteese byonna ebyetaagisa banne byonna yabiteeseteese tekyetagala kuba ndowooza yakubiri byonna yabitegese oba tukooyera ki masikini nosula nga omutwe gukuluma nosula nga teweebase kuba omwana simanya ali kusinya yakuna
mwana tebannamutikira kati ate bamala omumutikira ate nemulepuka n'omulimu mugenda okumuza omulimu ate nemunoonya omusajja ate omusajja bwemufuna ate nemunoonya omwana ate nemunoonya omwana ate omwana yasuze bubi nnyo mwana agenda kufa muzukulu kaakati olwo omuntu anywedde ku tuzzi kubirekera nnyini byo golooza ne Allah bimulumya omuntu agibali byonolyo omwaka ogujja mbali eyo atuula bufoofoofu wagibalira omwaka agumalako zino ziweddewo nedda tuzaffe tumwebaza olwebaza mu byatukoledde bannange obulamu akyabutuwadde obuwangazi bwaffe bwonna ebintu byajjatuwa kabakakisa essaawa yonna bitwala era bingi tubyegendereza ayina omulimu agwekuuma agibadiru osobola okumala ewiiki nga togenzeeko ku kyuma wali waggulu olunaku lwe luyinza okuziba okujjako ngaoli mulwadde wallahi nga negyolwalidde ere mutima gukubera ku ofiisi yo simanyi oba baana bakoze batya nze simanyi nakumanya wallahi nekitanga Allah atuuse okumujjulula nga alina engoye z'abakasitoma yali mutunzi wa kyalaani bwayiisa era nga niwe mutima gumuga nti banzijaja benveoni engoye z'abantu ziri ebisinga tubikutte bulungi ayina omulimu mwegendereza nnyo bwakerewa bamulabula wallahi mbuwangazi bw'omuntu tayinaayo kye bayita kakisa nga kuba mulamu okusookera ddala tetuyinayo mukisa mulala obulamu nga bwagenze tetuyinayo mukisa gwa bulala so nga omulimu bwe guggwawo tuyinayo omukisa gw'okufuna omulimu omulala Allahu akbar obufumbo bwe bwonooneka tuyinayo omukisa gw'obufumbo obulala omukwano bwe gwekyanga tusobola okukwana omukwano omulala ate ne guba bulungi n'okusinga guli n'obulamu Allah butwale tuyinayo omukisa omulala kyakubiri okumanya obulamu ke kakisa akasooka ate akasembayo obukisa bwonna tusaana obwegendereza bw'ofuna omukisa gw'omukwano omulungi omwesigwa ogukwagala nga ddala gukwagala gwakwekuuma gwetaaga okukuuma teriyo omukisa gw'osaana kwegendereza nga gwa bulamu anti omukisa gw'obulamu okuggwawo kwagwo kitegeeza jjana oba muliro gwe Allah gwakyawadde obulamu oyinawo akakisa akatereeza bye baagayalirira bashekh Muzaata takyalinawo mukisa gutereeza bye yagayalirira mu ddiini ebisigadde bye yawa akakisa kokutakaba nakuŋŋanya ebyobugagga ebyo byagabanwa bye yagayalirira kati ate byalina okufunamu ng'ate akakisa kaggwawo akakisa k'okusalirira akabbiri nga yisha ewedde akayishaayi mbegayiridde baganda bange tubeere bakiseri emitima gyaffe buli kitegeeza eddiini kiwa omukisa ogusooka ekyo kyekikuweesezza obulamu okusookera ddala ebisigadde biryoke bigoberere leka kutunulira lwa bize ku mulimu eswala oziwummuze tunulira bwa bize bwa swala begiba emirimu gye gyetagisa okumuza gye giba giwummula emirimu egyo girina baligikola ne bwoliba ovuddewo ani yafa mulimu kya ogwagana okuddamu okutambula ani yafa kuba pulezidenti abakulembedde Uganda eno mpulira bano wa mwenda bonna bazza jjulula bazze bagenda bw'oyita olina wooyita n'olabira ddala nga gundi lyafa bw'oyita mu kibuga olina wootuna noga ti sebaana yafa ate sebaggala kakati ani agenda okufa ensi musubwe ennyo ye yennyini yagenda okumiisinga bye yali alina okukola by'ataakola wakati mu bye yawa obudde nga bigabaniddwa biweddewo nga ne be yabitegekera bawangalire mu bulamu bulungi wallahi tebawangalire mu bulamu bulungi tukolerera abaana bawangalire mu bulamu bulungi ne bawangalira mu bulamu bulungi nakibuuzaako noleka nkiddemu abaali abaana babagagga mu gyekinaana be bagagga leero ajibadi olina gwomanyi ne bozaayo olutambi wallahi Abdulkarim kube twasoma nabo abaali abaana babagagga bwomunoonya leero baavu fokasinga ku byolina okufokasingako okusookera ddala bino bitulumya emitwe binyina nnyini byo era yensonga lwaki bitulumya emitwe kuba si byaffe bikulumya emitwe kuba si bibyo mu mutwe gwo n'ekiroozo tebijaamu
biina nnyini byo omutonzi w'ebitonde byonna gwe n'abaana bo mwenna muli bitonde bya mutonzi okubirabirira kukwe yakwesigaliza era atulabirira bannange wallahi bw'osirikira Allah mugagga leero atuliisiza kyemisana oluza afulumiza meka ku kyemisana tulinayo omugagga yenna ku kyalo kuno nabweru aje eri asigwe oludde ku kyalo tulina omugagga ayinza okuyita nabweru yenna mutu amugabula ekyemisana kimu nageza atwesimbako ayinza otusaba omwaka okutegeka ekyemisana kitya ate ogwo omwaka gwatusabye nalonala akakiiko kayambe ku nteekateeka ekyemisana kitya kakati Allah tuliise ekyenkya natuliise ekyemisana ne kakyayika olweggulo n'ekyeggulo ne weyagalidde funayo kyamwe kudduka onyweyo konywa wonna wawulirira ennyonta n'omugagga oli ayinza otuga nti bukyamawo kyama ku nabweru kuno byonna nja kusasula ngaani nendoza nabweru mufunda nnyo tulina wala Kampala tulinamu omugagga ye nayinza okuga nti gwe wawulirira ennyonta kyama wawulirira enjala kyama lya genda ngaani wallahi ku Allah wawulirira enjala gwe kyama bw'olengera ekisaati nakyo kiramuze bakikuwe anti esatu zaakyo yazikuwadde ate tekifaananye bubi. Allahu akbar. Abange omutonzi waffe tusaana kumwebaza olwebaza olukozesa obulamu ku nsonga ebumutuweesezza. Toli kifuuwa ng'okizza munda ng'obulamu bugenze. Yimirizanga weswala mu budde. Tokwatibwanga ensonyi Abdulkarim okunnyonnyola ba client ne bwabanga mugagga muga nti kebaazinye nkwegayiridde kkiriza kammala okusaala. Totyanga bw'aba agende sigwa muleese eyamuleese ajja mmuzi era abakomyawo gwe bagambye nti ababoda batasaala abasigala ku stage banna bagenda okuva okusaala nga bano bakoze bukadde bano be basinga okufuna. Tumuleke Allah tutegekere kozesa obulamu ng'akakisa. Olina omukisa oguyingira ejja Abdulkarim ngera bwolina emikisa gye gimu gifaanana ogiyingire omuliro n'oguyingira ejjana. Kati it's all about you. Kusala okwebuuza nti mbulamu bwange njagala ki? Wallahi tetulinayo kye twetaaga nga kuyingira jjana. Tetulinayo kibi nnyo kyogenda kwevuma buwangazi bwo bwonna nga kuyingira muliro. Mulayini eyo kwokufakkiriza tukwogerengako obulamu Allah akyabukuwadde buwi wallahi bulikya bino oyagala tubyogereko oba toyagala gano goge mazima. Buli lwolaba wiiki edduse si wiiki yedduse bulamu bwo bwe budduse. Godduka ogenda mu kabuli si wiiki. Omwaka gudduse si mwaka godduse ogenda mu kabuli bw'oba obadde osigaza emyaka 4 mu duniya guno gudduse. Tutende mwaka kudduka gwe ku nsi kw'oli omwaka ogujja. Buli lunaku oluziba lwongera ku nnaku z'osigaza mu nsi oba lwongera zitoolako. Buli wiiki eggwako eyongera ku wiikisi z'osigaza oba zitoolako. Buli mwezi oguggwako gwongera ku myezi gy'osigaza oba myezi buli mwaka oguggwako gwongera ku myaka gy'osigaza oba. Tuula n'omutima gw'ontuule n'ogwange tusoosowaze ekiteekwa okusoosowaza kuteekateeka gye tulaga. Kuteekateeka kyetulaga kyova olaba Allah yatukubiriza misana ya ayuha alladhina amanu taqullaha waltanzuru nafsu ma qaddamat lighadin. Omuntu afokasinga ennyo ku bye yeetegese okwanjulira Allah enkya yagamba nkya. Lwaki? Kubeera ekituufu enkya bw'osangwawo enkeera towona. Program z'okufa zitambulira mu nkya. Tuzibiza olwaleero alhamdulillah enkya tetumanyi. Nonkya bwe tunaluzbya enkeera tetumanyi. Yenna ayogedde kufa please okunkumulanga amatuugo mu mbeera etamwekanya mu mbeera etamwetamwa. Akuyambye nnyo okulabula nga akakisa kakyaliwo akatereza ebyetagisa okutereza. Ogenda okufa nga tokkanya na maama wo. Ogenda okufa nga muli kumbiranye ne neyiba wo. Ogenda okufa nga muli kumbiranye n'omutonzi wo tosaala. Lwaki mutukalubiriza Abdulkarim abantu tuli batandikirawo basaalira? Wallahi waliwo gwosalira nukiriza nti omusiramu no Allah musaasire abadde munnaddiini ng'ekifuna ebigambo by'omugambira ku Allah bisobola okuva ku ntobo y'omutima olw'entandikwaye mu kweteekerateekera gy'alaga nga naawe okkiriza nti tubadde tusaala naye okumugambira ku Allah nti Allah sonyiwa agibaadiru kiina we kiyinza okuva ku mutima.
kakati omuntu awangadde nga tasaala agibandiro wallahi eroga nti katwetala muswala ya mukulu wange naye Allah yamanyi banaye abantu bakaluba emitima naye atono yasusse mwina mukulu wange gwenzirako Allahu akbar walillahi alhamdu ekituufu oli okumusaalira kiryangwa nnyo kwabadde tamumanyi nyefe abamumanyi ojula ogenda muwuzu swala bwe banamala omumusaalira naafubutukayo wallahi waliwo nejeneza eteeta nalina imamu kyeyuna enjuzi ku lwokutaano kumubuza natuga nti mayiti mwana wange tugiteekanga nnyo ku kibegabega teweesembereza tomanyi byotwala mayiti gisitule nga bwosembezaayo omukono bwe gukufuyirira vaayo omulala abikwatemu toweesembereza toteeka ku kibegabega gwe mutwala tomumanya Abdul Karim teweesembereza kibambulira baganda bange obulamu kakisa kateekateeka gye tulaga si kakisa kategekera baana naawe tolimbya nnyoko tolimbya kitaawo ate yennafu kasinze ku byagenda okwanjulira omutonzi we mwana nge Allah mukwasaganyiriza n'ebisigadde ebibadde ng'obuvunanyizibwa bwe Allah byonna byeyimirira mu suratul kahfi omonge netera okugwa kalla tunyumiza kisa ya Musa alayhi salam ne Idhir mu bimu ku byali mu ddalasa ya Musa ku musomesa we Idhir mu njogera endala gwe bayita Khudari balina ekisenge kye basanga nga kiri ku ndebolebo yakugwa ku kyalo kwe basaba amazzi nyumba ku nyumba buli muntu n'agaana obbakombeya yadde omuyembe yadde otuzzi kyokka ate ku kyalo kwo kwennyini kwe kwali ekisenge ekyo Musa wakati mu njala n'obuko omusajja nga ntifungiza tugenda kuzimba kino kisenge Musa nakkiriza nti ndowooza abaze nga bano abaze batumma ak'okulya n'ak'okunywa basinzidde ku kuba tetulina mulimu gwe tubakoledde Musa ng'afungiza kisenge nga bakiyimirizaawo Musa ng'agamusa nti kyekituufu abasajja batugabe batusasule tebayawukaniraawo mwizi nga bamugoba mu kirasi Musa nga bamukwata ku nkoona ne baali bakyancha Musa byonna bye tuzze tuyitamu bya miteeko esatu ngenda bikunnyonnyola twagadde kisenge kino musajja agamba Musa nti amma aljidaaru wabula ekisenge kye tuzimbye fakana lighulamaini yatimaini fil madina ekisenge n'akapoloti mwe kiri kyabamuneko ababali mu kibuga ekyo kye tuyiseemu wakana abuhuma swaliha taata abazadde b'abaana bano baali bannaddiini balungi olaba Allah olwakunnaddiini bw'abazadde bali Allah yaleeta abanazimba ekisenge ekyo kuba wansi w'ekisenge abazadde baali balekayo akantu k'abaana baabwe Allah agenda kuleeta banalabirire abaana baffe lwa ddiini kwe tuwangaalidde kati so tukoze bubi nnyo okuva ku ddiini tuziisa obulamu bw'abaana baffe ne tuziika n'obwaffe bwe twasubidde nti ffe tuteekwa okukolerera n'okutegekera abaana baffe ne twerabira nti ffe n'abaana tuli bitonde bya mutonzi waffe atasumagira ate bakamuyadde eddakiika wallahi nga bw'osiriikirira n'omulimu omunene gw'okola kubeerawo kw'omwana wo gwe nga gwe teguliiwo omuzadde ku biyungo by'omwana okutambula olunaku akola ki olwedde ne ku biyungo bye nga ye teyeemiza malusu nga Allah agagaanye oxygen nga Allah gwayimiriddemu muzadde yayinza omuyimiriramo nga Allah gwavuddemu kigambo bulamu tukikozese nga akakisa essaawa yonna kaggwawo fe abawangalira mu byalo bwe tweyazikanga embazzi bwe tweyazikanga ekinu embazzi twayasanga buli ekyetaagisa okwasa nyini mbazzi agenda oginona nga tukkiriza nti akola atya agitwale twasekulanga buli kyetaagisa okusekula nyini kino agenda okinona nga tetulina kye tumugamba bal yasanganga olusi tukirese nokireeta nti mbadde ngenda kutuma omwana akireete bwekituufu namaliriza abanga obulamu Allah wanaabunonera nawe onooba okkiriza nti ddala nange Allah mbadde nzikiriza nti kyekiseera baganda bange tuteeketeeke gye tulaga ng'enneeteekateeka esookerwako kuzza bujja na kugogola nzikiriza zaffe mu mutonzi waffe kyekigambo la ilaha illallah nzikiriza mutonzi nzikiriza mu bwomu bw'omutonzi twasalawo tulabe obukulu bw'ekigambo ekyo ensonga tuli ku ya mukaaga dalasa eyaggwa twatunulira twaddamu ne tuyitamu mu nsonga ezasooka ezirambika obukulu bw'enzikiriza mu bwomu bw'omutonzi ensonga eyali eyo mukaaga gye tugenda okuttanya mu ddakiika ezisigaddeyo
la ilaha illallah okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi obutamuliranya kitonde kyonna ebitonde byonna obirabanga ng'ebitonde kabibeere by'amaanyi ng'okkakasa nti amaanyi g'ebitonde mutonzi yagasazeewo obugagga bw'ebitonde era mutonzi yatendwa obugezi bw'ebitonde mutonzi yabiwadde obugezi okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi olukkiriza olutamusembereza kitonde kyonna olukkiriza olumukwasiza byonna olukkiriza olukolera ye yekka bbanja lye tuyina erisookera ddala nga yenna ayezimbyemu enzikiriza eyo najja nga agimagamaga nga buli kyatunuulira kyongera mukkaatiriza bwomu bwa mutonzi beesiimye nnyo ensonga ey'omukaga eri hiya sharutu kabuli l amal emirimu gyonna allah ogikkiriza omutonzi okukkiriza okusaana kwo okusaddaaka kwo hijjayo akakwakulizo namba emu nzikirizayo mu bwomu bwe aya 33 suratu muhammad Allah gati ya ayyuhalladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasula abange mwenna bakkiririza mutonzi wammwe mu bwomu bwe ati'u llaha mugondere nnyo mutonzi wammwe wa ati'u rasula mugondere n'omubaka gwe yatuma muhammadin sallallahu alaihi wasallama olukkiriza n'embabaka bonna kati ati'u llah okugondera omutonzi waffe kitegeeza la ilaha illallah wa ati'u rasul okugondera omubaka n'ababaka bonna banna abasooka okutumwa kitegeeza wa ashhadu anna muhammada rasulullah nekituzaayo obutereevu ku mpagi la ilaha illallah aya eyo allah gye yajunzikira n'atulabula n'atuga nti wala tubtilu a'malakum ezo ensonga bbiri temuzigayaalirira mujja kwonoona emirimu gyammwe nekitegeeza nti emirimu gikuuma kwekuuma nsonga ezo okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi n'okukkiriza nti muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ababaka basigadde babaka ba allah babaka ba mutonzi omuli yesu mubaka bubaka wankizo kuffe naye ate tali ku levu ya mutonzi nga bwe bamutuuma naffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama tali ku levu ya mutonzi tayinza kwanukula amusabye yenna tagaba mikisa tawonya ndwadde tagaggawaza tayavuwaza tamanya ani anaafa ani anaddaka ani anaawona ababaka basigale ku levo ya bubaka n'abasigadde abalongoseza eddiini babeere ku levo yaabwe okubeegomba kwaffe naffe kwerwanako mu ddiini kubatuuka so si ate kufukamirira bo kubannyonnyola bizibu byaffe ekyo kya mutonzi waffe yekka wala tubtilu a'malakum mubere begendereza nnyo mu kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi wammwe ne mu kukkiririza mu babaka be yatuma temukisussa suratu muhammad 33 ya ayuha alladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasula wala tubtilu a'malakum nkaga mwenda n'ensanvu suratu al-ahzab nyendoza tusoke ya 19 eye 19 mpanvumu aya wabula allah bwe yali agiwunzika yatuga nti ulaika lam yu'minu fa ahbata allahu a'malahum wa kana dhalika ala allahi yasira ulaika benyinyonyodde waggulu abo lam yu'minu tebakkiririza mu bwomu bwa mutonzi waabwe tebeetegereza la ilaha illallah lwetegereza lubaggusa ku kukkiririza mu bwamu bwa mutonzi waabwe bwe baakola ensobi eyo fa ahbata a'malahum emirimu gyabwe gyonna allah n'agisazaamu wa kana dhalika ala allahi yasira ekyo allah kyangu nnyo takiinaamu lutemye allahu akbar bannange bwe tutetegereze la ilaha illallah lwetegereza lunoonya kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi emirimu tetuyina 69 suratul ahzabu era enebadde ya 19 ng'eggwako ye aya eno 69 n'ensanvu ziddiŋŋana buli akwata omuzindaalo nga allah tuga nti ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha abange mwenna bakkiririza mbwomu bw'omutonzi wammwe ittaqullaha mubeere batya mutonzi wammwe abatuufu ekigambo nno ttaqwa bwali balla twaddeyo omukisa tuli kinnyonnyola bw'osiriikirira munda w'okutya omutonzi mulimu akawakatirwa k'okwetegekera okufa kati yenna awulira enkenyera ng'okufa kwogeddwako weekube mu ttooki
bwoba wakutya mutonzi wo mu mpangala zo muteekwa okubaamu okwetegekera okufa. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida, abange mwenna bakkiriza mu bwomu bw'omutonzi wammwe mubijje ku mimwa, mubeere bakkiriza mu bwomu bw'omutonzi wammwe ebituufu nga biva ku ntobo ya mitima. Temujja kubifuna ebyo okujjako nga waqulu qawlan sadida, mubeere beegendereza nnyo mwogerenga ekigambo nga kyamazima. Obuwangazi bw'omuntu ayogera ebigambo bingi, olwedde byayogera olunaku tosobola bibala. Bwebyo by'olunaku bigaana ebya wiiki tubireke, bwebyo ebya wiiki tebisoboka eby'omwezi tubiveeko, bwebyo eby'omwezi tebisoboka eby'omwaka tubireke, bwebyo eby'omwaka biganye eby'obuwangazi tubyesonyiwe. Lwaki ebigambo byonna mu bungi bwabyo agambye waqulu qawlan sadida, mwogerenga n'ekigambo nga kyamazima. Kino kitegeeza nti waliwo ekigambo ekikulira ebigambo byonna omuntu byayogera olunaku, byayogera ewiiki, byayogera omwaka, byayogera emyaka. Si kirala la ilaha illallah, kigambo ekitegeeza okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi. Atugamba bwe munakyekuuma ne mukyogera nga ddala kyamazima ddala mwakkiririza mu bwomu bw'omutonzi wammwe, yuslih lakum a'malakum, kwanaasinziira omutonzi wammwe okutuufuwaza okukkiriza emirimu gyammwe. N'ekyanyuma ekituufu munaagayaala n'emirimu gibafudde togge. Kyakubiri, wa yaghfiru lakum dhunubakum, era kwagenda okusinziira okubasonyiwa bye batawanyeko ebitali ku kigambo ekyo. Waman yutii llaha, yenna agondera Allah olugondo olutandikidde ku kwetegereza ekigambo la ilaha illallah, wa rasulahu, n'agondera n'omubaka we olugondo olwetegereza Muhammadu rasulullah, faqad faaza fawzan azima, oyo wakwesiima olwesiima olutalinayo mulala agenda dwesiima. Obukulu bw'ekigambo kino la ilaha illallah kyetaaga okwekuuma, okwegendereza, okuteekako eriiso paka nga tugguse ku kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe. Nga yenna agguka ku kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi we kiba tekiwedde paka ekigambo ekyo lwali kyatula ng'afuluma edduniya. wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, suratul hijri gyeggwerako. Oteekwa kusinza mutonzi wo wakati mu kukkiririza mu bwomu bwe paka Allah lwali kujjulula. Awo omuntu wagenda okussiza omukakkirize nti alhamdulillah mpangudde, mbadde mukkiriza eyakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we, nga tetunnatuukawo baganda bange shaitaani tetudde. Tojja kukkiriza mu bwomu bwa mutonzi wo ogenda oyingira ejjana nga yeegenda mu muliro. Kyova olaba enkuyanja yayodde ettundutundu neryolekeza namugongo. Allahu akbar. Nosanga omuntu nga bambi n'amazzi gagakaaba akabira ekibumbe, akinyonnyola ennaku ng'agakizita omuto gwe gwe najjidde ennaku ng'empitiriddeko. Omuntu n'ekibumbe ani ateekwa okukabira munne ennaku ng'enkuba ekisangaawo, bw'oba tokiyambye ekyanula gwe tekivaawo, okisanga kyonna kijjudde enfuufu, bw'oba tokigijjeeko ate okinyonnyola ennaku yo. Shaitaani eno mbi nnyo, naye ffenna bakyali abalamu tulinawo omukiso gwe rivayizinga. Bw'aba kizito nga tukkiriza nti akkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe, katumuyigeko nzikiriza ye tumuleke. Ffe naffe twebanje kukkiriza mu bwomu bwa mutonzi waffe. Kizito bye yayogeranga n'omutonzi we, naffe tubyogerenga n'omutonzi waffe, saate binnyonnyola kibumbe. Okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe baganda ba kyabbeeyi. Emirimu gyonna okusaddaaka kakwakkulizo Allah gikkiriza. Nga tumaliza ebigambo byaffe tujje eri alina kyayize mu suratu Al-Kahfi ng'eggwako. Allah jalla jalaaluhu nga tetunnajja mu Kahfi tusooke mu Nahli 9:6 bwe teba 9:7. Allah tugati man amila salihan, yenna aneekwata ku mirimu emituufu nga bwe gimusomesebwa, nga bwannyonnyolwa okusaddaaka musaddaasi, bwannyonnyolwa okusaala musaaze, bwannyonnyolwa obwabbeyi bwa Qur'ani ajeebanja,
bwannyonnyolwa okwambala obulungi ng'omukyala byakola, bwannyonnyola omwami nti alina ekirevu kirekako n'engoye azikendeza nga bwatyo bwakola. Man amila salihan, yenna aneekwata ku mirimu emituufu nga bwe gimusomesebwa, min dhakarin au untha, abeere mwami oba mukyala, akakwakulizo ke twayagadde, wa huwa mu'minun, nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we. Ke kakwakulizo byonna abikole ku kakwakulizo kano, ke kabulamu amenyekedde bwereere. Allah kati falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tugenda muwangaliza mu bulamu obulungi. Obulungi bwategeeza bwe bulamu butagenda kufiiringa bizibu bya duniya, otherwise si bulamu butalina bizibu. Obulamu bulungi Allah bwategeeza wano bwe bulamu butagenda kufiiringa bizibu bya duniya, si bulamu butalina bizibu. Otherwise Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawangaala ayina ebizibu ku ndaba yaffe, naye yawangaala mu mutima gwe talina kizibu kyonna. Kati abakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe ne beebanja emirimu emituufu nga bwe gibasomesebwa, Allah agenda bawangaliza mu bulamu obutafiiringa bizibu nga balala. Bantu balina ebizibu baleke na bulesi. Allah nsaasire byeno yendaba yani. Nkakasa bulungi nnyo nti pulezidenti waffe ne mu bizibu era ye pulezidenti. Nze yendaba yani. Pulezidenti waffe ne mu bizibu ye pulezidenti. Ate wallahi bwe giba mirembe, baba banoonya balina emirembe, mwe ba pulezidenti mmwe. Ani alina emirembe ng'ono atalina amukuuma? Gwani akuuma? Oba omulezi wali ku mmotoka? Kakati gwe aliko security y'omutonzi we, then bw'obiwunzika n'osuubira nti ate ayina abamukuuma nga bito, nga babakuumanga Bagadafi Allah abasaasire baba baali basiraamu. Nakyo nkyogedde nkimanyi, ayinza okuba nga teyali simanyi. Mwesiimye nnyo ebbanja lye tulina, nzikiriza eno kigambo kino la ilaha illallah, butakijjaako liiso, butakijjaako birowoozo, kinoonyeemu okukkiriza mu bwomu bw'omutonzi wo, okuuma enzikiriza eyo paka lw'olissa ogusembayo ekigambo okyatula ofulume edduniya oliba owangudde. Man amila salihan min dhakarin au untha, alyekwata ku mirimu nga bwe gimusomesebwa, mwami oba mukyala, nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we. N'ababaka nga yakkiriza nti bakoma ku kubeera babaka, baafa. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakola ki? Allahumma yafa. Kati ate ffe abalamu tetukkiriza bakunnyonnyola Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizibu byaffe, era ne kakutana n'obimunnyonnyola obusiraamu oba obuvuddemu, kuba yajja kubuulira gw'olina kunnyonnyola bizibu byo, teyajja ye omunnyonnyola ennaku yo. Ne Yesu teyajja omunnyonnyola ennaku yo, yajja kulambika ni gw'olina okubuulira ebizibu byo. Era bwe yaleka ebyo abinnyonnyodde ku duniya taliiko. Kati bodda ku ye, then message yo batewagitegedde. Obwomu bw'omutonzi baganda bange, ekigambo la ilaha illallah kakwakuliza omutonzi okukkiriza okusaalako sadaka zo n'ebisigadde. Batalina nzikiriza eyo omutonzi waabwe, byonna bye baba bakoze empeera yaabwe agibawera wano ku duniya, bagaggawala nnyo, ne babeera mu bulamu n'abaana baabwe ne batiba, ne bafa ne kabajjuutuka olw'enzikiriza eri gye baagayaalirira. Mu suratul Isra aya 18 tugenda kusembayo bya Kahfi esembayo. Isra 18 Allah gati waman arada al-akhirah, yenna ayagala enkomerero ennungi, yenna ayagala enkomerero ennungi, ayagala ejjana, bwatyo n'atakoma ku kujagala bwagazi, wasaalaha sa'yaha, eyo enkomerero ennungi gyawulira gye yandyagadde, ye nakkiriza nti nze duniya kensale, obulamu obuddako buleke kunsala, obulamu obuddako yenkomerero, kampangise, oba Allah bw'aba nsaasidde kandeke kutwalwa duniya n'emmotoka kanzivuge, naye nga nzivugira kukutunuulira gye ndaga. Waman arada al-akhirah, yenna ayagala enkomerero ennungi, ateeseteese obulamu obuddako oluvannyuma lwa buno, n'atabwagaza mimwa, wasaalaha sa'yaha, n'asitukiramu akole byonna ebyetaagisa okukolwa. Musaaze, musiibi, wamande lwakuna, munna Qur'ani, musaddaasi nga muyambi wa musiraamu n'abatali bonna tuyambe.
je lwakisiimiriramu awuseka kawuma tuyina baganda baffe abasigala mu byalo lwaki tomugirayo katabaniko ketaaga sente mmeka wani nabwe ku community ku kijegere kyetaaga sente mmeka bani twesigemu omutima oguyamba naddala be tuyinako omusaayi awo miskinan yatiman dha makraba abeere mulekwa gw'oyinako akakwate oba abeere mwana wa mwavu nga ddala mugatta omusaayi mukuluwo mutowo gye bali balimu ebintu byabwe bifa bwe baddayo kyetaagisa kyo okumuggyako akaana kave wali ewo kajje wano kasomedde kasome ku ddiini enkya tufune omuwalimu bane ffenna tubayina tulina abaana babanyinaffe tulina abaana babakulu baffe nga bali mu mbeera mbi tukimanyi n'omusanga n'omwayo omutwalo gumukolere ki wandimugjeeko omwana n'omwana we n'alya ku mugaati abaana bo gwe balyako mwana wange bino tubyogera misana kuba Allah bwatuwangazza abawangaalidde mu famire nga ngagga gye byawunzikira mwana wange sibe bagagga ate abawangalira mu mbeera yali embi ennyo ate oluusi Allah bagaggawazza tomanya ani Allah gwaliisiriza ku kukwata mwana wo ku mukono wallahi Allah ayinza okuyisiriza ku mwana wa mukulu wo gwe wajja mu kyalo nga bw'abadde wakujjukira wallahi ajjukidde nti abaana abo twakula nabo tebasobola kubonabona nga ffe sente Allah zituwadde kankiveeko ekyo waman arada al akhira yenna yagala enkomerero ennungi 18 suratul isra wasaalaha sa'yaha n'agikolerera kakwakulizo wahuwa mu'minun nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we akakwakulizo kali la ilaha illa Allah Allah nga fa ulaika kana sa'yuhum mashkura abaabo kaweefube waabwe okutakabana kwabwe Allah agenda kubeebaza obukulu bw'okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi obukulu bw'okukkiriza mu kigambo la ilaha illa Allah ensonga ey'omukaaga kakwakulizo Allah okukkiriza emirimu gyonna tugikole weekume nnyo akakwakulizaako ekigambo la ilaha illa Allah mbye twagamba ebyakulembera gwe musingi okutuula ebisigadde aya esembayo mu suratul kahfi era nga kitugenda okunzikirako Allah natuga nti faman kana yarju liqaa rabbih yenna akakasa nti kale yadde ebyokufa bwe byogerako awulira bubi ng'era amanyidde ddala bulungi nti kale yadde mpulira bubi naye era buli kyanensisinkana omutonzi wange Allah n'atuwagaabuwa galiwa falyamal amalan saliha akole buli mulimu omutuufu omulungi ogumusomesebwa wala yushrik abere mwegendereza nnyo mu kukola emirimu gy'akola tagattanga mu kusinza omutonzi we tamugattangako ekitonde kyonna takimusemberezanga babere ku levo y'emu takimusukkulumyangako kibeere waggulu takimuliraanyanga tetujja kufuna nzikiriza eyo yakwewala kugattika na kusembereza mutonzi waffe bitonde eyo enzikiriza tetujja gifuna tejja kunywera mitima gyaffe tetujja giwangalirako okujjako nga twetegereza ekigambo kino la ilaha illa Allah ittafaka alulama abamanyi bayigatta bakkanya anna lil amali rukunun wala arkanun nga buli mulimo gwonna omuntu gwanaakola Allah agukkirize guyina empagi bbiri empagi esookera ddala al ikhlas omulimu ogwo ogukoledde ani wakkiririza mu bwomu bwa mutonzi wo gw'ogukoledde mu bwomu bwe empagi bbiri bwe kubulako emu biba bifudde biba byonoonese empagi ey'okubiri wal mutabaa n'okukakasa nti omulimu ogwo waliwo omubaka mu babaka Allah be yatuma eyagutusomesa zempagi bbiri nga tonnakola mulimu gwonna tunulire zempagi ezi ngenda gukola kituufu naye ngenda gukolera ani ku mutima gwange ani ansasula ani gwe nnoonya nsiime nfunira waani kisaana kutuulayo mu mutima gwo waayo omutwalo oguwaani lwaki oyagala ensi emala ekkulaba Imam Hasani Sengo oba Imam Werugobaawo bayitawo Jinja Kaloli yangamba ku Idi waliwo abassaamu ssente
oluusi ne bafumba mizindaalo n'ebisigadde ne wallahi lumu yamugamba nti imaamu sigenda kuddamu bikwa nga idi yonna eggweta nga tonjogeddeeko. Kati abasiraamu banambanya batya nti ensonga ezo zonna nze era mwana wange omusiraamu naaga nti mbiggadde tolina mpisa imaamu. Sirabanga batalina mpisa kwenkana imaamu golingaga nti nnyoko yazimpadde. Allahu akbar. Baganda bange ekigambo ikhlas okukolanga ddala ekigendererwa kyo ku ntobo y'omutima gwo mutonzi okusiima kigambo si kyakusaaga si kyakubalaata. Anakifuna yetegereza mpaje eri la ilaha illallah buli lwejjenyikira yereeta okunoonya omutonzi okusiima byonna byokola ng'omuntu tafuddeyo ensooba etegedde oba tetegedde ngwewuunye ng'alwana nnyo ne byakoze nsereke kumanya kuba omutonzi we yamanyi. Ffe tulwana nnyo ensi emanye tusaddakira ku ziserefi tuyamba betunayamba tuna mu kamera nkuwa omutwalo. Astagfirullah. Ensi emanye nti agisesanga bulijjo alina omutima omulungi. Kakati ensi bwemanya neyokuwaaki ekigambo ikhlas okukola ng'ekigendererwa mutonzi we okusiima wallahi tekifuna okujjako Allah basaasidde nga n'abanakifuna empaji eri la ilaha illallah buli lwe bagiwa obudde yejja ekinyikiza mu buwangaazi bwabwe yejja ekinyikiza mu ntegeera yaabwe yejja ekinyikiza mu nzikiriza yaabwe. falmutabaa kaman n'okunoonya nabbi yakisomesa atya sallallahu alaihi wasallama oba nabbi ki eyabikola bw'ati nakyera siru kiva ate mu kino kisooka la ilaha illallah buli lwennyikira yekubanja okugoberera abo Allah bye yalambika bali betuga nti ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alaihim abo an'amta alaihim betuteeka okukoppako naffe ne tulyoka tukola bye bataakola twandibyegendereza. Naku zino nyina ndolito z'empya zesagala kuyingirira bye bataakola twandibyegendereza ne bwabaseka gundi lwe ludda lwaliko tusoke tukakase nti bwe bati bwe babikola bwe baba si bwe babikola beera mwegendereza. Sagala kongwera okwo nsaba Allah w'ekitiibwa atugase nze kennyini okuviira ddala wa bigambo yabeetandisiriza okubyogera nsaba Allah nga sena bya rabbi Allah binfuulire entegeera binfuulire enzikiriza Allah mpe tubeere kyakulabira ku kyebyo byatwogeza Allah agase nabyo gwe abiwulidde n'alibiwulira n'abalibiwulira ebbanga Allah lyali biwangaaza. Saba Allah ffenna tugase Allah tukumire mu bifo ebifaanana nga kino ya rabbi. Bannange tuuka ku mbeera yonna weewalirizanga n'ojja mu ddalasa yonna weebeeri weewalirizanga wiiki teggwangako nga tutuddeeko wansi ejjuma temala ejjuma ntono nnyo tuba ku bugubugu tuba mbwangu akadde kaba ka mirimu funayo ennaku nga 2-3 otuulengako wansi nga Allah akkiriza wiiki ejja ku Mande tuli wandegera ku Magalibi buli Mande esooka mu mwezi n'olwokubiri Sekakiza Allah Musaasiri yabituwa nze ne Imaamu Kyeyuni Mande Magalibi sebo n'olwokubiri ku Magalibi ewandegera tujja kubangawo n'olwokusatu Supreme Council tubeerawo ku Magalibi bwe sibanza abayimamu Kyeyune bw'ataba Imamu Kyeyune abaseeka bosa bw'ataba seeka bosa abaseeka mugendera buli lwakusatu. Banne wiiki teggwangako tosobola kuzibya nga tolidde bw'oba wawangadde wasibye tosobola kukeesa nga tolidde. Okulya n'okunywa kulabirira mubiri buli lwotula mu ddalasa mwoyo gw'oba oliisizza togukandaliriza nnyo guyinza otufaako bwe gufa buli lwe gugambwa eddiini biba tebikyayingira guba gwafa togulinda kufa guba gukyayinamu akalamulamu gukomyewo gulyengayo buli wiiki ennaku nga 3 gujja kudda engulu kituuke ekiseera nga ebigambo bye bagugamba bigutwala bigugasa insha allahu tabaraka wataala. Alina kyayize mu ddakiika enfunda tugende insha allah. Olina kyoyize? Naam wa alaikum salam. Barakallahu fiika. Allah tatuuza meeting ku byakola fene ebyaffe wallahi buli kimu kyetaaga kakiiko ne family tulina zi WhatsApp group ensonga zaffe tusobola ziddukanya bwomu. Naam mutabani wange Naim wa alaikum salam. Mu mbeera ya bukkiriza buli kimu Allah yakiina kubanga ne bw'obimuggyako era tobisobola. Mutabani wange buli kimu tulina kimulekera twabiyingiramu sala amagezi obyekenenulemu bivemu mpola mpola odde mu kifo kyo gwe bakolera bulezi wallahi
Allah ye mulezi waffe byonna ebyetaagisa okukola ng'omulezi abikoze ffe ne tumuyingira mutuga nti tujja kutoba nabyo saba Allah atuwe okuddayo mu bifo byaffe naam ebyaliwo n'ebiriwo byonna Allah bimanyi teweekooya nnyo obuwangazi bwaffe obukulembedde emyaka gibadiru gy'oyina gibadde gikumala Allah mulekera egijja bw'oba tonnagimulekera then oliko ekikyanga ng'oli awo usula teweebase kuba wiiki ejja simanyi mwezi gujja mwaka gujja kisanja kijja ani yabigambye bwaba nayateekateeka ng'ojja kubaawo byonna weebiri tewali bwetaavu wakuluma era webiggwera wagibadiru wallahi nebisigadde Allah ebimu abikujja mukamu wewaliza nyinamu olusujjasujja n'oteekayo akammonde tebakatwalira mu bbaafu kakomyewo si kako naam alaikum salaam warahmatullahi ebimu ku byenjizesebwa ebyonna byokola oba bye tutabakkanira okukola tulina kubanga bituyambako obuwangazi bw'omuntu byonna byakola bisaana bibe nga birina kye bimuyamba ku kwetegekera okusinkana omutonzi we ensonga eno bw'oginoonyanga nga terina weekuyambira gireke jazakallahu khayiri ekigambo kinene bamwegendeza byonna byokola omalanga kakasa nti birina kye bikuyamba mu lunaku lwoliripootinga mu maaso g'omutonzi bw'olya nga toyina abirese yasinga okuba seefu ajeriyasi olunaku terukuyitangako nga toyogedde ku mutonzi wo mpozi nga wasaze kuga nti nze leero nasazeewo kusirika busirisa akasinga okunnuma wali olunaku oluzima nga tolina muntu gwoyogeddeko wangi agaye si kyangu okuzibya nga tolina muntu yenna gwe wayisiza mu kamwa kati bino ebyabantu byo bitwangwira okerera ku bantu nobalirako ekyemisana nobalirako ekyeggulo netwebakira kubo omutonzi waffe nsaba Allah twokwerwanako bannaye bali online bayizi baffe teeka ebyokuyiga wobitadde tujja kubisangayo insha Allah mwana muyinza obutakikkiriza nti tulina abayizi abasukka ku bano boolaba nsaba Allah ffenna tugase ya rabbi seka kawuma Allah byonna bitukola Allah bimanyi ffe tulowooza nti takola ki banna aya ya 40 mu suratu shura oba fusilat Allah yajiwuzikaga nti i'malu ma shi'tum kola buli kyoyagala innahu bima ta'maluna basir wabula kakasa nti buli kyokola akiraba ndoza kitegeeza kwegendereza bwe tuba buli kyetukola akiraba era akimanyi then tubeere begendereza naam owenje vagise sana wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ekitutiisa okufa haja tube tulina kweteekateeka yeyongedde kakasa tulina okweteekateeka okusinkana eyatutonda mwana nga ekitutiisa okumusinkana buli lwogera kufa n'otya kitegeeza kuba toli tayali kigambo kyaffe bazikiri otherwise okusinkana omugagga ate zambiriri luddawo amiri seeka newabaawo muganda oba mukwano gwomwasoma naye ali Germany nga buli lunaku akuweereza $2,000 kale 5 buli lunaku okumala emyaka gyolina mu nsi lwakuweereza tiketi ogende musinkanira osinga obutaagala mpozi nga byeyakutumwanga ozikolamu tewa bwabanga byazikwenga ezimu yagamba nti zikole booli ngaokkiriza nti kemusinkana siina byakumunyonnyola kati ate ngaekituufu naffe bwe tuli obulamu kyeyabutuwe ekyabumutuweesa tetubikoze kati omutima gwagwa kati musinkane munnyonnyole ki naye noosadde ojja musinkana otherwise bwe tubanga ddala yazituweerezanga ne tuzikolamu nga bwazaagala okumusinkana buli lunaku lwetusaana okutegeeza abantu batuyambe batusanyukireko inshallah ku wiiki ejja ogenda kusinkana mugagga nsaba olunaku olwo alutufulire olw'essanyu eryenkomeredde gigamu muyizi wange waalaikum salaam zenjizemu nti okuba obutabaawo tebali kijja kulema kutambula obutabaawo obwo okuvaako mu nsi tewali kigenda kuyimirira kati weekooye ekitono ebigenda okuyimirira solaazo zinera akabiri nga yisheewedde abasinga obudde bugenze nnyo ddala seerwawo eyo genda tozisaala ebudde bugenze
kati tukusanga wali ng'onyumya omupiira gwa Chelsea obudde tuba tebugenze tewali buzibu ogenda akazannyo ko obudde tebugenze la ilaha illallah tutuukeko omuntu najjayo tekasidika firimu nga mudalasa obudde bwobadde bukoze butya nateekamu akafiripino kakati shaitani eno mbi nnyo obudde bugenze kula akabiliziganye hajigamu tuve ono simanyi watuwadde mpoba otuwadde era otwongera Allah yatwagala nnyo n'atubuulirira biki bye tulina okukola twanguyire obulamu jazakallahu khairu. Allah yatwagala nnyo n'atubuulirira olubuuliriro talina yagenda ddu kubuulirira n'akulambika buli kyolina okukola biwunzike ng'ate akuwadde ejjana kaakati omutima oyinza nti oba yafunira wa nyoreda asigaddeyo Allah waffe tabaraka wa taala nga n'ebyokufuna tekimugwanira nga tuli babi nnyo saba Allah ate okulongoosa ng'akakisa kakyaliwo naamu imamu zaifu kantandike n'akuliraanyi sekawusama nzija omukkiriza aleke kunakuwala nnyo olw'ekitiibwa kyatafunye kuki likai la tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Omuntu aleke kugwamu nnyo olw'ebyo Allah byatamuwadde ataleke kugwamu kwetwala nnyo nga wanjawulo olw'ebyo Allah byamuwadde. Wano si tetulina parking obwa minisita bwala butusanyi babutuwe bate bagala babireke fe tetulina buzibu katusinkaneri nga sife ba minisita nga fe banene birisi bya bifo gye tulaga ate obulamu bwalubeerera batuwa ba minisita ng'enkya ogenda kufa bigaseeki ogaggawale ng'enkya oli mu ttaka bitu tugenda tujja gaggawala watuufu ogaggawalira sala pressure ku bino Allah gwalina byaweeredde wano kigambo kya mwana ono kakasa nti buli kyokola wano kiina kyekikuyamba wali bwe byeta bikuyamba bireke nsaba Allah atuwe entegeere ya Rabbi. Sekawusama naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Allahu akbar. Tewaliwo yali atandise mwaka kigambo kya Sekawusama Sulaimani kijambu. Tewaliwo yali atandise mwaka nga ateeseteese omututuli gwa ssente. Wallahi wekanga akameeza haji musibye yenjala omulundi guno omwaka guno temunasiba kunjala yadde okusula kunjala wategeka mekeza ekyeggulo nezekimusana era wasigadde mmeka wakati tayina. Allahu akbar. Pressure yaki tukkiririze mu bwomu bw'omutonzi waffe mukutulabirira kubeera odi nemukututondera yali bwomu nebye tukola byonna twebanje obikolera ye yekka anoonya abantu okusiima. Nsaba Allah kitutaase. Naam Sheikh Uzaifa Sulaimani kijambu. Wa alaikum salam. Barakallahu fika kasito funzamu munaye abantu obudde tetuyina obimanyi galiko enfufu ganaate Allah yatuweereza Qur'ani nga kutubuulirira kakati nakyenayizeemu awo tulina okyekwatako ekitabo ekyo. Allah yatussaako ekitabo Qur'ani nga kyakuŋŋaaniramu obubaka bwonna bwe yali assizza ku bannabbi bonna. Qur'ani banne yakuŋŋaanya obubaka bwa Musa n'obubaka bwa Yesu n'obubaka bwa Ibulayimu, obubaka bwa buli nabbi yenna bwakuŋŋaanira mu Qur'ani eno. Kati buli yenna akkiririza mu nabbi yenna obubaka bwe buli muno. Seka tugambe nti Allah yatussiza okubuulirira nga kwa buli muntu yenna mu Qur'ani omwo. Tusaana tukunkumula okututuwulirize naddala nga tutegedde ani abuulirira nga Allah yabuulirira ani ateetaga kukunkumula kutu okujja kaliko ekikyamu nga waliwo bino ebyaffe sijja bingiramu genda mu maaso agambye ebyokuyiga bisatu. Naam nze be nali ndabyeko
abekutte ku kitabo ekyo ngaseeka kiti Allah ayina wabatadde. Allah akbar wallahi saba Allah kituwe mwana ntaddeko ekigambo era mbube yali alabyeko abekutte ku kitabo ekyo nga kiti saba Allah kimpe ya Rabbi Allah abimpe anyongere Allah nsaba byonna bituwe fenna atuwa atatuwongere ate abitukuumire paka lwe tuli musinkana teri yolyaga nti balabye abakyekutteko mbonga kiti Allah ayina wabatadde saba Allah atuteekewo ate atukuumirewo ate Allah atutasizewo shaitaani ya Rabbi kale ekyokusatu ya Rabbi Sege kisembayo okubiriza okutula ennyo mu ddarasa mbetendizeemu nti yenna yenna agayadde mu mbeera z'okubeera yekka okwewala ku kitabo ekyo biidinillah ayina kujjumbira nnyo ddarasa kuba ebitubulirwa mu ddarasa babijja mu kitabo ekyo. Jazakallahu khair. Wetuwunzikidde wano okukubiriza abasiraamu tutuulenga mu ddarasa twerwaneko tutuulengawo kubeera ebitubulirirwa biva mu kitabo kiri. Saballa bituwe tusaballa bituwe ya Rabbi. Haji Abdul Karim nga nkalubirira okuleka ne chairman ono nkole ntya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yatuweteekateeka programu bbiri twerondereko. Jazakallahu khair. Ezo ogende mu jjalo obamu. Allah tutaasa omuliro. Naye abamu tusaba kugenda na muliro. La ilaha illallah. Buli lwosalawo okutoba onaga nti Allah yatuwa okusalawo inna hadainahu sabila imma shakira. Allah yatuta kati ffe tumanyi oyagala jjana oba oyagala muliro. Ebbanga lyomala ng'okyali mulamu egyo emikisa gyombi gyenkana. I'malu ma shi'tum kati gwekola okusinza ku kyolonzeko ku bibiri. Buli lwosalawo okutoba ne duniya oba ononzeewo sayidi ya muliro. Bulokiriza nti aye ne duniya nyini eyandeeta muyo yantegekera byonna kanfuka singe kujja neno nyino giyingira era Allah agikuwa. Era mwana wange buli muntu alina ebifo ebi tuyina ekifo mu jjana na buli muntu alina ekifo mu muliro. Buli muntu ebifo byo biri ebi kati kyolondako kyekikyo self service sena inali ninga ali ayinza okusena omuliro. Amerika nvireyo ddala erumu. Wanje wallahi sawa lo ekitiibwa atuwe okwekubiriza byonna ebitegeeza eddiini kyamaani kansembeyo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusinziira ku Hidiri oba Khudari ne Musa alayhi salam byonna bye tukola bwe tuba bakutegekera baana baffe tukola eddiini. Bino ebyobugagga ndowooza era naawe obitegedde. Kati nkugambe ki ani yabirekera baani era ne bafaanana batya? Era bannange waliwo ayinza okwesaddaaka nti nze sifuddeeyo kannyingire muliro abaana bange mu nsi babeere bulungi. Gwe kyoyinza okyogera ti nze sifuddeeyo bw'abanjo kyakola atya ninga abaana bange bawangadde bagagga. N'abaana bennyini oba bakoze bubi ebyobugagga byobalesemu ne bwe bali biwangaliramu bakwegatteko eri muliro. Ku myaka emeka gye bamaze ku nsi nsaba Allah wekitiibwa ate okufumiitiriza naddala ku mpagi la ilaha illallah. Inshallah omulundi ogujja bw'anaaba Allah tuwangazza katandike n'ensonga ey'omusanvu mu nsonga eziraga obukulu bw'ekigambo la ilaha illallah kye tulina okwebanja okukkiririzaamu kituguse ku kukkiririza mu bw'omutonzi waffe. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka natubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.